bakwata bakasala ne babakimireri tujja bakuba tujja bakuba We are here at Kansala. Every time I try, we want the reform. We want the reform, and we shall fight for that. You apologize to this house for being in contempt and not coming to present the report when they were invited. I see a sign of arrogancy, a sign of pride, and a sign of politicking. Madam Speaker, I know we are in the days whereby we are running politics, we are many with 1 year. But we don't want to put politicking in this matter. I have never seen a member of this council making an apology because that member did not attend a council. So I don't think that it is an offense if a member of the council does not attend the council. I have always been here. I have been here for 3 years. Yes, I have never seen any member making an apology because that member did not attend this council. So why is it that you are demanding from SEC? Nga kansa egenda mu maaso ate ne batabaako kye batuleetera abakulu abo baganye okwetonda ekizzeemu mukulu Lord Mayor n'abaseeke baleese abantu abamenyi b'amateeka mu kanso olutalo lutandikiddeawo ne batukuba n'abamu engoye ne baziyuza era kigenze mu maaso kanso bwewedde wano wenaona ku KCC wawambiddwa era tetumanyi na bwe tugenda kufuluma wano ate ekisinza okutuluma abantu be baleese okubeera nga bakola effujjo mu kanso weewaawo we tukirabidde kibasoose oli wagambye minisita wagambye mutajja kwetonda ne bakuba engalo ekitakkirizibwa mu mateeka agafuga kanso ekitegeeza nti yabadde bakiplaninze bali mu ndwadde kasasira abuliddwa wagenda tuli mu bya politics kyekisa tuve mu politics tutandika okuweereza abantu kuba abantu baakubwa enkuba baakubwa omusana nga batulonda tuve mu politics tannatuuka tuweereza abantu kyekyatuleeta teri kirala kyatuleeta wano SEC eyige okumanya ekyagireeta SEC ekyawunyisa nti owa SEC baba bamulonda nga bebannonda bayimirira ku layini ne bamulonda nga abannonda ekyawunyisa abamu
twalondwa abantu bangi okusinga n'abaseeke bantu nga ffe kyenjagala tumanye balondwa nga ffe ate twalondwa olunaku lwe lumu kyekiseera seeke emanye nti naffe tulina obuyinza kuba bannayuganda batwesiga era ffe basekanolya b'ekibuga Kampala batwesiga era seeke eri answerable to us nga council paka nga abantu abamaze okwetonda naye babadde batuletedde bakanyama okutukuba mu council nga bwe mubalabye obulungi era nsubira mu kikapu kyarinze ne baagala okutukuba babadde baagala kubba Messi baagala kubba buyinza bwa bannakampala banzijako omuggo mulaba nkutte kitegeeza obuyinza bugenze era deputy speaker nga mukulwanirira omuggo ne kansala Kyagaso n'abalala bonna mulabye bakubiddwa ebikonde ebya ddala kanga togezaako nze Zahara Mara Luyirika speaker wa Kampala wamu ne council yange temugenda kutukanga tekigenda kusoboka nga bwe mwemanyi nti muli b'amaanyi Kampala katugikolere kale ekisinga obulungi tugenda kwesaddaaka ku lw'abannakampala. City Executive Committee leero twabadde redde report yaffe eriba leero twabadde redde nga tukoze ekiwandiiko nga kinene nnyo ate nga tukikoze bulungi kyo twavudde wano ssaawa 6 z'ekiro ekitwewuunyisizza twetesitese bulungi ne ripooti yaffe twasoze tukola ripooti eno tetwebaseeko ffe mulaba wano tukitwalire kanso tulanyonye kasasira atambula atya mu Kampala n'okubategeeza kanso ngi gyetambulamu kwa byonna mu ebiri muno kanso eyo tetambula bulungi